nsaba omuntu anvunaana nga nziva olw'obwa Kabaka bwa Buganda oba omu abataano baana nensaba okuvunaanwa okuva olw'obwa Kabaka bwaki oba avunaana alina oleeta kyennavodde nange neewozeeko banzikiriza ekituufu nakoze ki navodde. Ekyokusatu okuva olw'omuntu ssekinnoomu nsaba nvunaanwe okuva olw'omuntu ssekinnoomu nsaba kuvunaanwa sirina buzibu. Leero oyimiriziddwa ne ku ssomero nga bw'onoonyerezebwako saggala ssomero wabula nakola ki oyo yavaako ebigambo ensula mwana wange bw'awaba nina omukwatako nga mukadde we mwesula mumulabye bukulu naye oyo sula akulidde mu mikono gyange mu ngalo zange mutuule naye mumubuuze bwe mpulira ekintu ng'ekyo nga kiva mu ssula mpulira nga nenyamiranga nze mukadde we saakoze kibi kuwandiika bbaluwa eyo nga nyimiriza omwana oyo kutagenda wala mwandira ebulabi nga sula bakwata mukwate nga batwala naye ngezaako okutegeeza omwana oyo nti ekintu kyokola si kirungi. Abantu abo bashe abatambuza irimu ezo kweri baagala obusiraamu nga jjajja w'obuyisiraamu oli muganda we ng'ate tabalinaako obuzibu mwenna abayita ng'abaana kitegeeza ngeragenda n'ebigambo bya Nambeemu waliwo ekigendero ekirala waliwo atuma abantu bano nti Faruku abantu tabakyalina abatuma naye abantu likes tebafukidde likes muba muyisizaamu ne jjajja w'obuyisiraamu amaaso famiri yeemu naye lwakuba nti beerimbika mu kiti ekyo nga balina be bakolera yensonga lwaki owulya Sheeruli mu kusaba emmotoka teyagisaba basiraamu yagisaba mwami Museveni nga manyi byamukoledde yagobako abaana olwekyo Pastor Bugingo agobye abaana bwawulyako nti abaana beeganye kitaabwe ani yabamugobya ye yabaddukako abaana ba Bugingo tebabagobangako kuva wa Bugingo ye yadduka mu nnyumba eya bbulu n'agenda mu njeru. ogamba otya nti tukuza independence nga betwalonda batusookayo ku kyeyo abantu abafiira eruweero wano omuntu abajjuukirira luddawa naye gwe nkubuuza obuwanga bw'abo abantu babukuŋŋaanyizaawa so independence abantu kakati independence eno gye tulimu lwaki njikuleetera nnyo abantu baagivaamu olw'ensonga baakimanya nti abantu tebafunanga independence bo nga bo oli independent mbirowoozo gw'olonda yafuga ekyo ekibuuzo gw'olonda yafuga leero ogiraba Uganda leero buli emutweni we yali egendera we yazikirira weewo kakati kyovola nti mwami Museveni ne waaba ayogera mu bulamu bwejjo omwegendereze tasobola kwogera ku Amin tasobola kukola nsobi eyo kubanga akimanyi byagenda okwogera byonna Amin yabikola. Okolera ani njagala omutubuliro olwaleero independence simanyi independence olaba ebyo sakozi bya mwami Museveni ne baminisita be naye ffe era kyetuyamba fe abantu omuntu wasira kyetuyamba kubanga singa wetwafuna bwetwaze twandibadde nga Uganda tuginyumirwamu naye Uganda baluba tebaginyumirwamu nze najekange nabira na kumawulire ekiro lisment independence ebaddewo aga Katonda mu ggulu nabira ku mawulire kawungeezi ndayira namubirwa yebase Magombe nabira ku TV kawungeeza lisment na independence jeeri ate kugambye nze nabyeka okutimba ki mukyayagala ggwanga lya eggwanga sakozi tulyagala kubanga mutuwangalya nsiza butayagala nsi yange niyo ogala ne weebuuza nti ennyamba ki kyekibuuzo ekiri awo munnansi emuyamba ki kati gwema kintu osobola okutimba era nze neewuunya mukulu David oyo wa kalenda wiiki eri ewedde olunaku oba lwali lwa Friday wala lwakuna waliwo vice president awo kalenda nga zze kusinkana mbu bakansala abaagwa era omukolo gwali gw'amaanyi ne kalenda wabaddewo ebinnyanga bingi bakolokotawo ku olwagenda okujja ebyo nabissaamu ettaka nabizibaaziba akati
omubaka Sabin Malembe agenda kuba atambula mu Kampala yataka kubanga ayogera n'abantu be nga parliament yiji eribi agenda eggulu yayagala kubanga kujja mu Kampala nga ayogera n'abantu be ngoma ibanda bya bufuzi naye ewe bali nnyo yabuuza yakubira Jemba ngayagala mufuni mugambo gende kalenda bagenda kalenda omukulu yabagamba wantu babe nagoba ebyobufuzi naye nga wagoba ebyobufuzi saatigera vice president oba ye muki nga wagoba ebyobufuzi ye munyini tava ggulu era agoba Mwami David wa kalenda David Mpola yagamba tayagala bya bufuzi awo kalenda naye nga ku wiki ewedde waliwo vice president mbwazze kusisinkana bakansala abaagwa bakansala abaagwa ba NRM baali besimbye ku ki okategedde bulungi kakati wegamba nti independence eyabako balubatu era be babagitegeera kubanze ku independence nakeera kufubutuka waka kujja kuyiiya era nagyekanga nnyo ku mawulire ag'essaawa emu tirere badde nga ndaba Museveni oba yalina buusiya yagikwatiddewa si buusiya ku mawulire nalaba balaga buusiya kubanga nze okukakasa no nali nakeera nali ngenda nakasongola katwayitira olaba ekawaala waliwo oluguudo lugwe bwayisaawo twasanga ssaawa 3 nga zigera kuwera 3 Mwami Museveni yali avaawa nga basibye awo katuka kasada linkedde genda kunoonya ssente independence abantu nga baje Faluku muna Uganda ali mu tujambala ensi za tujikula bojamba yeno Faluku buli muntu gola mu Uganda yagala ensi naye ate ekizibu kye twafuna kibanga gwe kwagala famire yo naye nga taata utayagala famire ye kati twagala Uganda fenga bana Uganda naye omukulembeze atukulembe ate tayagala nsi ye yagivaako agiraba bulabi okyaka kyemugamba nti kati n'abantu batuga ekiseera ne bagamba etugasa ki singa twasigala nga abazungu batufuga otega kyemugamba nti Faluku saawa zino omuntu yenna ali mu Uganda yebuuza ensonga lwaki acelebrating independence goyinza okumpa ensonga lwaki tugicelebrating kubanga buli kimu kitambula nagalaale kitambula nga bukyagala mu Uganda mwe tuli osanga sente zakoze oluguudo lumu nga zikola enguudo 10 mu Uganda mwe muli ekibuga Kampala ekisinga osasula omusolo nga kirina enguudo embi mu Uganda mwe muli abantu business beziremye nga kizibalemeseza business nsolo gya government mu Uganda mwe muli abantu nga sente zasasula omusolo gw'emmotoka zigula emmotoka endala 3 Uganda gyotugamba tucelebrating olya nze bayiza ngono bwagambye nze naye nabirabye ku TikTok nabirabye ku bantu b'ebweru abantu abakyalina nsonga lwaki bacelebrating independence kubanga Uganda eyandibadde eyawolako Dubai saawa zino yeetaaga ate obuyambi okusinga naye nga sente zifuna buli kimu ekifuna naye nti abakulembera Uganda tebajagalangako balinga abagamba nti Uganda tugibeeremu tugijjemu bye tujja tulina gye tulaga nga bw'okola interview gy'otunoonyeze ku President Museveni omubuuza alagawa ne banne okitegeera kati mu kyo Faluku eyo independence toddamu gitubuuza gireke twamwesonyiwa abantu bagwamu tsubi independence enyumba ensi endala osanga fulaga z'ensi nga ziri ku mayumba ensi embi naye wano ewaffe omanyi we nagenda etizedi eyo ng'omuntu ayitibwa chairman baba muyita mwene kiti ndowooza alinga mayumba 10 naye mwene kiti wolabira nti wa chairman wabeerawo ka fulaga akewubira mu lujja ku muti omugolofu obulungi akensi otegedde bulungi kitegeeza benyumiriza mu kintu ekyo era kakasa nti ensi eri yali yanjawuloko ku bufa bana Uganda nasula essimu yange bayitawo Nyamiyaga nengende eyo gye bayita Nyakateera ne malayo ennaku 4 nenkomo nengisange wa chairman ng'eyagironze yagitutte wa chairman kati ensi bwetu bwekola ki bwetambula
kakati wano byanjawulo okusingako kwawo faluko lwaleero bukyanga tufuna obwetwaze giri emyaka nkaaga mwebiri twafuna 1962 ne tuba ne bapulezidenti abazze babaawo bo baliido okuva ku Muteesa wano n'avaako mu 66 Obote wano n'amukwata n'avaako mu 71 Amini n'amukwata n'avaako mu 79 wa Professor Yusuf Kirunule n'abalala bapulezidenti bonna nga babaza aba Uganda bakagifuga obateeka ku minzaani n'obateeka sayidi emu ng'ono abasinze ofuga ebbanga ddene Uganda erina emyaka emeka ku myaka 62 gye twakeefuga ono yakafugako emyaka 39 almost 40 bali bafuga 22 okitegeera bali bafuga 22 naye mu bali abafuga 22 kuliko ne yafuga emyaka 8 ye yasinga ofuga mu ebbanga eddene 79 n'azimba ebisayi by'ennyonyi ebipya n'agula ennyonyi Uganda Airline n'agiteekawo n'ebirala ebiringa ebyo olwaleero ekibuuzo ekinene nnyo tufuna obwetwaze naye buno obwetwaze oba tuli mu buwambe oli mu bwetwaze kubanga omuntu okwetwala oba weyagalira mu nsi yo ngera olaba n'ebintu bitambula nga wabibala Mr. Mukati Sakozi wantu ine ennyonyi egende Uganda Airline ng'egenda London oba America batongoza lutu nawulidde mbuzi tuyina batongoza Uganda Air nalabye batongoza kati oli omukulu gwe mbadde mbagamba mukulu Ibula owe UK yagamba ennyonyi ya mujjamu ya Uganda Airline yamutwala mu myaka giri egyabali abasajja ate nga kyolina okumanya fe twajja muna erutu zaffe twatunda ntunde mu mawanga twazitunda zonna mu Netherland mu gakizo tuzitunda wazirina Amini yagula nga buli nsi yalimu gye bayita nga wola abantu mu America tulina ennyumba za Uganda mu Ebungereza gye ziri Uganda House twali tuyina enkolagana nnungi nnyo ku mulembe gwa Amini ezo lutu twazitunda butunzi twaziryamu sente kyokka kati tugamba nti tufubye kati tufunyeewemu fe abayina nga ziyita mu ggwanga lyonna kati olwaleero Sakozi kirizo bagaana abantu lwaki bakiraba nti basaanidde kukoza independence abantu enkola ya capitalism yabuutikira nti bakiraba nti abali waggulu eri akakundi akali waggulu kekali nga kakusa sente zile esooka waggulu eno katukasukira magumba kakati ni wabeerawo ne kalawundi tebo okuli bannabyabufuzi abali ku bukunkumuko obugwawo kati ffe wano tuli wansi wasookerwako tegeza ku ground tetukwata abantu bafa engudo temuli ddagala biki naye bali tebafaayo balina n'akakundi mu sitepu ey'okusatu awo wabeerawo akakundi k'abannaddiini abasasaanya ebyobulimba bannaddiini abo baba bafalasiramu enjiri baani osobole okwekuuma ng'olowooza nti gw'osaba bubi so bali tebategeka bubi oga Katonda yatampa nsaba bubi so independence abantu kakati independence eno gye tulimu lwaki njikuleetera nnyo abantu bagivaamu olw'ensonga bakimanya nti abantu tebafunanga independence bonga bo kuba independence etandikira ku ggwe abantu bali independent osooka ne weebuuza gw'olaba otya mu byenfuna independent oli independent mu byenfuna oli independent mu birowoozo gw'olonda yafuga ekyo ekibuuzo gw'olonda yafuga omuntu ayinza okirabira ku mutendera gwa waggulu nti oba pulezidenti genda ne ku kansala nga kansala gwe walonda si yafuga no mwakirabira ddala nti kansala temwalonda oyo kiyamaani w'ekibuga oba kyengero oba kitemwalonda oyo naye nga yakola ki yafuga kakati woba toli independent minds nga nazo toziina bw'obaba mu koti ng'oli mutuufu babba ettaka lyo gw'owangula abantu b'ekiteezi baavuddewo amayumba gaabwe baali bagula zipoloti babawadde obukadde obwobo ne babateekako ekigamba senga lalibwako olwaleero nga weebali buli alabibwako akwatibwe so tebabasasudde awo oba independent abantu bonna bali mu buwambe kakati gino emyaka gye tukuza gino gye tugendamu era abantu abalina okuza ka independence ya Uganda be bali abantu abakakundi abambala yera abali waggulu ba top ne bafunayo n'abatategeera bulungi bintu ababagoberera ne batuula awo bo nga bajaguza ebyabwe independent celebration ekigambo independence kye kigambo ekitegeeza obwetwaze mu Luganda one infrastructure yaffe nfu enkulaakulana infrastructure yeyamba ebyamaguzi okutuuka mu butale
okufuna eddagala enguudo masanyalaze biki ate kati that's one of 100 gundi one of 100 zetulina ezitali nkole ako kamuko kakebesibako ogamba otya nedda ogamba otya nti tukuza independence nga betwalonda batusookayo ku kyeyo olwo tuli independent tukuza independence abatuvuga betwalonda okutufuga otuteeseza batufugira ku WhatsApp nabo badduka muliro badduka tebaliiwo bakugamba bakansala bonna bali ku kyeyo waliwo abali mu biyumba waliwo abaliwa to celebrating our independence betwalonda bali ugundi express jompanira fa abali independence abali indipsolooza mulasha ekyo kimu kyakubiri ekyapa kya airport ani akirina abagikola si bakyayira bazeemo gizimba era bagenda ogisolooza paka sente ezinaggwayo mawulire nti ebimu bye tutuuseeko mu independence papa twakyaza papa okay twamukyaza n'owulira ebintu ng'ebyo it's okay kale twamukyaza kati nzegera tugende ku infrastructure njagala tugende ku birabirwako kyose nenkuwa oluguudo ani lwongambye express lwe bakubyemu ani alusolooza we twogerera njagala tugende ffenna kampuni ya Russia gye balusolooza kyakubiri ekyapa kya airport ani akirina ey'eggwanga byavayo mawulire ani yakireeta era n'agamba wawe era ne UN neyekalakasa okujjako ennyonyi zaayo ng'egamba ebitejja bibeeramu ne batugamba mbuno abaluzimbye abazimbye airport be bagenda ogisolooza paka sente zaabwe zinaggwayo okitegeera ngenda kugamba Uganda exporting amasanyalaze agasinga obungi ne Uganda exporting amasanyalaze agasinga obungi ku bannayuganda ge bakozesa Owen Falls Dam percentage esinga obunene yaani agakani Owen Falls Dam bujagali fenna gye twakula tujjuzaamu mu bibuuzo amasanyalaze kati kyetutamanyi eno esinga okufulumya amasanyalaze amangi erina ekibibira ekinene andi ga bbeeyi lwa nsonga abakola egundi bino abakola abatuwa ssente obikola bamaliriza nga bakoze eki buli ezivamu bazitwala kati naffe Uganda ng'okufisaako balina gwongeza kati jjukira ffe tu exporting amasanyalaze mangi n'okusinga ge tukozesa wano kuba Owen Falls Dam efulumya amasanyalaze mangi okusinga Uganda geekozesa definitely anti gwoguza tosobola mujjako kuba kuwa ssente ewaka lidako omugenyi wajja ewaka musobola omuttira enkoko abaana bo ne bali entula okitegeera so ngenda kuba independence gye twabadde tukuza ekyamakulu kye mwatulaze nti mulina abasajja abakuba kalati abo mwama tubatutedde ku display abamenya buloka era oli kalati weda tezituuka na ku munne kuba enzo muno olirawo ensinga ate eddagala tewali okitegeera infrastructure netugirabira mu byenfuna by'abantu n'abakulembeze bennyini betulonda n'abakulembeze kitegeezwe omukulembeze yennyini agenda okutuusizayo ekirowoozo kyo woba olina kusooka kuba time zone yaffe zikyuka olina kubanga weebasooza okuka omugambe ku WhatsApp owaaye kino ne kino tekirisobedde nje kuba eri abaazuukuse ate yeriwa gwe mbulirawo weeri bwe bagikutuma mbulira weeri the only thing gye tulaba nti celebrating independence kukwatayo bu mitwalo 10 ne mubuwa abana ba tiktoka ne batandika okukola zi challenge ne zibeera ku internet nga zizunga abana babasasulwa oli akwata project n'agamba tugenda kukuza labayo oli okugira labayo okugamba nti no independence eri colorful buli Uganda etegere tukuza independence waliwo akwata project naganze nja kufuna ba tiktoka bakole projects abantu independence tebatuuka ko kugula ngebatuuka ko kuki eddagala teririyo mu malwaliro Salama Road akagundi basigira gundi ebigundi nebiddawo okitegeera
eddagala teririiyo eddwaliro lye twali tufunye eddene tugende tukole mulimu bi cranes 3 bikyali muli bitudde okitegedde jangu nyabo tuula wano gwani amanya Bambita mama Naira. Mama Naira. Naye orabaye. Nsonga gitebadde nga tepulaninga. N'ogenda mu ddwaliro bakujjanjabi nakuweeza panado ne bagamba eddagala olikole kyoligule. Naye nga ssente ze bagamba kugula eddagala ngali emitwalo ngaaga. Naye nga tozirina. Oba olina kukola ki ddala olina kwevaako. Kati ki ekikwambaza bwe bati? Nze oraba naye sente z'abaana bange n'amazaala 7 nnako abaana aba naye tuzaala basajja nadda nakwerabira kitegeera nodda n'okola ki nze noonya Katonda abeerawo n'atubeera naye byaddala kyenjira Muzeeyi Museveni oraba adda okole ki atubeereremu abaana baffe biki musajja nadda n'akukuba n'agamba genda n'olubuto runo oluusi ne luvaamu. Kati sente ozinoonya otya? Tweyanziza nnyo maama Independence nabaddeyo naye bamba abasajja tebatulabirira n'omwagala naye nadda n'akulaba nga ki kale tweyanziza nnyo maama nakinuma kale naye ndina abaana nina n'omuzukulu kwatagana ne masembo okay so kitegeeza ebya independence batono abagifunamu batono nabo benyini abantu abafunamu abagifunamu benyini nabo boogamba bw'obanga okyalina challenge nti naawe bw'ofuna omulwadde oyina mutwala bweru kitegeeza naawe yeefuula nti ofunamu tofunamu kitegeeza omulwadde wo waafunako ekibwatukira agenda kufaako kuba wano tewali medication gwe naawe yeefuula nti agifunamu oli waggulu nti omuntu w'okumujjanjaba okuteera olina kumufulumya ekitegeera nti twatuuka ekiseera nga we mugambye nti airlines yatuuka n'evaawo ne tubeera nga tulina British Airlines eva wano n'egenda direct yatuuka nayo neggalawo nedduka nga tekyabisobola ebya Uganda British Airways gye twali tusigaza eya Uganda eggaddewo tusigaza British Airways esala paka gendawa mu Europe netuuka ekiseera nga tekyagira nti olina kusooka kuva wano ate ogende either Kenya oba Rwanda olyoka ositulo weeyongereyo kitegeeza kati ate tebitambula nti n'omugwira yennyini bwe tulowooza nti alina potential atuuka naggalawo bizinensi ye oŋŋamba nti tulina independence nga bizinensi zonna ez'abagwira zigenze ziggalawo endala zeefubutiseemu eri ngwaziguze ate zikoze eki zikulemye naawe kennyini zigudde economy etubidde kyakubiri economy ebintu bye twalinanga kuba we had Uganda Telecom right now tekyali yaffe yesinga okutambuza cable zifenafena gundi kwe zitambulira telecoms mutaka earth biki byonna byonna yezitambuza tekyali yaffe oŋŋamba nti no gundi tukuza independence awo tuba tukuzaaki kati sakozi faluku bwe tuba tukyali mu nsi gye mugana independence nga n'omuntu tamanyi musolo mutuufu gwawa tuba kiba kibulamu ekyokubiri bw'oŋŋamba nti tulina independence ng'omuntu nogenda ku ddwaliro ly'ekiruddu tewabeerayo ddagala ate ng'ekkubo lyennyini lisobola okutta omuntu mu mbeera gye lirimu okitegeera omuntu wamujja n'omutwala ekiruddu oyinza otuukayo ng'afudde ekirala faluku nti independence ya Uganda tulina kuba tooki bwe bagitulekera yali etya ne bweri amasomero abazungu ge baaleka then kyeyongeddeko tewali kyeyongeddeko era oli bagamba nti kyeyongeddeko nze sisobola kukungiriza muntu amaze emyaka 4 nga siraba njawulo y'abantu nti faluku saa zino bw'oyingira mu kibuga ekyo n'oyingira mu za akedi nkalu omanyi kibulaki nkalu emisolo mingi nti omuntu wamala okuwa omusolo ku bibala atuuka mu kibuga nawakesisi ate bibala nekumawo nenona okitegeera kati agenda omaliriza nga byonna byonna tekyasobola bikola ki bikwasaganya so independence ya Uganda yo yabo Museveni n'akakundi ke ne bajja nosale naye ffe abantu ba wansi sakozi ogambye nti tukube ttooki mu bintu ebyaluwo oyogadde bulungi nnyo olaba ng'ogenda ku mukwano olaba wali balakisi oba ya poliisi namba emu eri awo ekyengulwawo abantu bagamba ebizimbe ebyo mbwamini yabizimba kali independence manyi kye bakoze egenda kutuuka basiizeeko langi ne basimba n'obutyawo kaakati ate langi gye basiize
basiize eri emabega abantu gye balaba ne basimba n'obuti awo kitegedde bulungi independence bwe tubanga genda ku mbaka Muhammad Nsereko omanyi bulungi omanyi nti alina omukyala ebweru n'abaana omukulu gwe bayita Bebekulu omulaba abaana be abasinga bonna babazaalira bweru badde okimanyi ekyo lwaki mu Uganda ennungi tebabazaalira wano ate ng'obalaba abo gavumenti ennungi naye bo batuuka okuzaala abaana baabwe bagenda mu gavumenti embi ey'ebweru kati independence nga woogambye saaya Queen ogenda tukube mutoki mu bintu ebyaliwo saaya Queen ogiraba bazimbyewo oluguudo yavaawo leero ogiraba bagizizaawo leero ogiraba Uganda leero buli emu train we yali egendera we yazikirira weewo tulinawo emu ekoma Namboole nedda mu kibuga buli kimu kyazikira kaakati njagala ombuulire nti eddwaliro lye twalinawo Mulago kati baalikyusizza ne batuzimbira Mulago omulala okusinga ku oli ng'olina w'omanyi kaakati kyovola nti mwami Museveni ne waaba ayogera mu bulamu bw'ejja omwegendereze tasobola kwogera ku Amin tasobola kukola nsobi eyo kubanga akimanyi byagenda okwogera byonna Amin yabikola sakoze omusajja yambuulidde yaŋŋambye eyo gye bali ewaabwe waliyo banneerabidde bakola oluguudo mulumaze emyaka 10 mwami lwe yadda ŋŋamba lumaze emyaka 13 oluguudo naye nakati abantu bakyalutambulako yadda ŋŋamba okubisindikira ono omwana gwe mbadde gamba mwami T ali eno gundi gy'abeera Edi Mezaya Sudan yaŋŋambye waliwo firimu tumenyamenya nangaalo bazanyira firimu ezo ekifo akimanyi bulungi nnyo era abantu bagana ne balambulawo sakozi twali ffenna e Rwanda ne tugenda omusajja oli n'atulambuza abantu abaafa gwe katwa ogamba nti yali muntu wange mwene ekifaananyi kye ng'okyetanga okiteekawo abantu abaafiira e Luweero wano omuntu abajjuukirira luddawa abantu abaafiira e Luweero kubanga abantu abaafiira e Luweero singa ku independence eno essaawa ya leero abantu gye basinga okugenda ate ng'era nga bagendayo ng'okuyingira basasula nga gavumenti efuna ssente naye bwe nkubuuza obuwangwa bw'abo abantu babukuŋŋaanyizaawa independence yaffe wano mu museum ebintu bye tulinamu awaadi za Kenzo eri mu museum bye tugenda abantu bye balambula era singa Kenzo teyatuyambaliza kugireeta sente tulina kyabulambuzi independence kuba ne Luweero ono yatuleeta mu independence akola kyamaanyi nnyo mwami Museveni nze nalabye ali Buusiya eyandibadde Luweero era Luweero singa bazimba ekijikizo nga kinene nga bannansi ba Luweero kubanga waliwo abantu abaafiira e Luweero ng'abantu abo bakyaliwo era ng'asobola okuleeta essaati n'ekifaananyi ne mukiteekaawo era nga mwami Museveni buli lunaku lwa independence faa twekuba tuyingira Luweero nga olaba we tugenda e Namugongo naye nkulayirira e Luweero be bakyasinze okubeera abaavu wano waliwo omukyala era ali awo Luweero yali alina endokwaze yali yatambula gavumenti emuyambeko yagaana gavumenti yatandikira kwoyo omukyala mu nnyini kuba alayika alina wuyiika ziringanga 2 naye gamba nti kati ono omukyala wano waali katuzimbe wano wennyini kibeere ekyobulambuzi kati gw'okutta independence ogitute simanyi Buusiya era nalabye ku mawulire ng'omwana ayimba luyimba lwa Harmonize ne bamuwa ebbaasa awo n'amala n'agenda kati ffe terina kyetuyamba sakozi olaba ekintu ekiyitibwa independence newe takikaziya nnyo abantu basooka bakitegerere bo we bali gwe bw'otuulanga awo osooka weebuuze nti nabana abagamba nti bo bali independent nnyo ababeera ku mikolo egyo nabo bawambe lwa butamanya era bakyagendera ku nkola y'abazungu eya one order nga yeefuluma gye bakolerako kankugereze baminisita ne ba MP wano be bantu betwaligaye nti bali yaddeko abakiikira ebirowoozo byaffe naye kakati wano ffe tuli muwase wannyana waliwo bulidde ddi ng'abuuza ku birowoozo by'olina okubitwala mu palamenti kitegeeza ne mu palamenti yennyini tewali kirowoozo kya muntu sekinomu kyasobola kuteesa omanyi lwaki tebali independent n'abatufuga olw'ensonga
mwami Museveni kyayagala kyekikolebwa era kakasa nti kyekikolebwa ajja n'atuulaawo alabire ddala nga bakikola. Kitegeeza tebalina independent mind nabo bennyini abali mu parliament. Bw'ayagala balonda omuntu atuulira ddala enguzi ewe yagiwadde alabewo ng'eyitawo. Kyova olaba omusajja omu yabuuzizza lumu yadde na wa UPC n'amugana naye mwami mukulu lumu ekitooso kyo ffe tukikubye aba UPC aba FDC bakikubye aba DPG ova bakyeganye kakati gwe tubuulire okolera ani ne speed gye kitambulirako kubanga bwe tuba tukyeganye era ffe tugambye tekisoboka era tukigobye ate gwogamba nti aba opposition be bantu mankikole ki nkireete ne DP mwova bakyeganye nabamubuuza tunyoyere mu kakiiko kano ke tulimu aka parliament mwami lumu okolera ani kwaye mukisa muntu yagambye nti twandifuna enfuga 2 zonna nga nzibu nakyemali emirundi emeka ofuna opposition n'ofuna nowa movement kakandi batandika okuzanya akabadi bwe batuuka okuyisa etteeka B olw'okuba balonda Asumani baswali yakulya movement yakulya opposition obaani kati nga bagamba nti kino movement yakiganye opposition yakiyisizza naye nga tteeka B naye nga likolera bali kakati bakuzanye nti opposition eyisizza movement yekiyisizza opposition eyisizza movement yekiyisizza lopu yenkanankana mu buyinza bwe bumu obuweebwa lopu bwe buweebwa prime minister Nabbanja olwo ogenda kugamba ne Nabbanja alondebwenga mu parliament oba Museveni si amuappointinganga kyekibuzo kibamu kubaka bayiro ke balonderamu lopu ke bayiramu Nabbanja n'agamba lwaki wajjemu lopu Nabbanja ye n'omulekamu makawayiro ke kamu gwayagala otereeza yabadde matama ntenga ebibuzo byamususseeko okuddamu tasobola bulungi naye Mugisha muntu ye n'atangaza ekyabadde ekinene nnyo nti parliament ya majority ate kati tukimanyidde nti movement yeyisa amateeka amaki amabiga eyagala kati kye bagenda okukolanga baagala bafune opposition nga yaabwe ne lopu nga waabwe nti oba ekibiina kireese omuntu omuyogo balonze ku lopu tebalina tabbu bakozese enamba zaabwe ze bayina okuzigabanyagabanya kakati wano nga opposition kyebeewagira kyereeta olumu kyekiyita naye nga kigasa nakyemalira olala movement neeyisa twagenza okuva mu kakiiko nga bonna batudde kitole okugobya mwami lumu etteeka ne bamugamba mukulu zingako kasasirowo otwale naye ne wabeerawo omusajja eyamubuuziza namugamba naye mwami lumu wa UPC w'emitiyana ndowooza namugamba naye mwami lumu etteeka lino ogamba olyeteddewo opposition naye ffenna tuliganye naye sipiidi gye litambulirako nga ffe ebibiina byonna by'opposition tubiganye okolera ani njagala omutubuulira olwaleero kuba ffe tetutulangako kwemulugunya ku tteeka eryo gwe wemulugunyanga gwe muntu n'abakusindika balivuge tusaba otulage mwami lumu okolera ani okuva leero akuvugisa etteeka okujja sipiidi bwe riti etteeka bbi bwe riti era lumu obukosi lumu teyabadde na ansa wabula abantu bonna bafulumye nga basinza kitwe ne bagamba etteeka liyimirire naye nga lumu ali eggulu ng'amaze okwogera ekintu ekyo ndowooza enkera twakyogerako ne tubagamba lumu bamusindise busindisi baagala balonde lopu nga waki wa gavumenti eri mu buyinza kyekigendererwa ekyo kyo tekiriiko kubuuza tekiriiko ki kyekigendererwa bajja kumulonda yeesinga mu mujja eno kuba we munaagamba mbuno agenda kulondebwa mu palamenti okubwako kalulu kitegeeza n'abanenalemu balina okulonda kano kakodyo naye nga tebakyagala batya bakireeseemu sakozi bakireeseemu akabadde kagamba nti ngaffe ng'aba opposition balonda sipiika baba NRM kyeki bagana okulonda ku lopu tebasobola we baba bagambye tebakyagala just bateekawo katensioni katini ekintu kirabye bulijjo abeera ne bava ne bateekawo katensioni katini naye kino ne kigenda mu maaso mugenda kulonda lopu mubeere nga mu palamenti nga tekyafugibwako yadde wa opposition n'ogwo nga munoze mulonda mwami lumu kati ekiteeso kino nga kyakajja nzigala gyana ne mbagamba omuntu yasooka okikubamu bituli yali ono amyuka Mawu kyokka mwami Mawu yasooka okikubamu bituli nagaa tekisoboka kyali mu kuleeta Mawu ono yava mu DP
ono muwabuzi by'amateeka by'amateeka naye mwami Mao yasooka okuvaayo n'agamba kino kyali tekisoboka n'agamba ekibanga akireese nga yaga kibeere bwe kityo kitegeeza ne mwami Museveni tagenda kulonda Nabbanja prime minister era Mao yayogera ebintu bingi mu mateeka awo n'endabya ddala nga kubanga abantu bagamba nti ekirowoozo ky'okulonda lupu kyava mu bantu ki abantu majority y'abantu mwe kyava kaakati nga bagamba nti anaabanga leader of opposition ajja kulondebwanga mu kibiina ekiina ababaka abangi mu parliamenti ogwo kiteeso ky'abantu kaakati ono omukulu sakozi no ngenda kubula ekintu kimu ekyewuunyisa abantu boolaba mwami Museveni basinga okukozesa bava mu Buganda wamu waliwo omukulu amuyita Mayanja minisita w'ettaka iziti minisita w'ettaka oba kati nti ennaku ezo yavaayo n'akola statement wamwagira ku Kabaka naye nga mwami Sam Mayanja oyo munnange Muganda era waffe waawa wajja weegendereza abantu bonna abazze baleeta amateeka agakyusakyusa Uganda ebintu babeera ba mu Buganda wano waffe bava era bagamba nti yakolako emmengo yaliko omuwabuzi yaliko ku radio ya Ssaabasajja Kabaka nga yeetoolera awo kati essaawa ya leero omwami ono bamutikka ekiteeso n'ekiringa ekimulumiridde nti ekigambo ate ye kyagamba kwe yasinziira ate alaka kati yakikola kubanga ye yagamba nti kwe yasinziira okuleeta ekiteeso kino kwe kuba nti mwami Joolo Ssennyonyi tabeebuuzaako yatabawa bitiibwa kyokka twalaba ebibiina ebyenjawulo nga bigamba nabo teyabeebuuzaako okategedde bulungi ye agamba ebyo genda eggulu yabirabira ku mitimbagano nga mwami Joolo Ssennyonyi atuzza ab'amawulire ye teyabayita kwebuuzaako ng'ababaka ba parliamenti kyokka twalabyeko n'ebibiina ebirala ebyopposition nga bigamba ono mu kuleeta ekiteeso teyabeebuuzaako kati ekituufu ono ne mwami Joolo Ssennyonyi gw'ayagala okuggyako ono ye mutuufu kubanga naye ebibiina tabiwadde kitiibwa kubyebuuzaako kati wetujja ku ground ne tubuuza Sakozi ono akolera ani kweri baagala obusiraamu anti kyoba osooka okubuuza babwagala kuba obusiraamu wano nga bujja e Uganda omanyi famire zibwatuukirako ze z'abambogo abaali bali mu Buganda bano ogamba mbu baagala obusiraamu mwami Museveni ekintu kye yasooka okukola era yo kankinyonyola abantu bakitegeere yagenda mu institution zonna ezaali ez'amaanyi naddala zaatya n'aziplantingamu abantu be yensonga lwaki bw'osanga olwaleero omubulizi w'enjiri nga mulokole Bugingo enjiri gyawulira nga singa si yeyo noga naye n'enjiri gyabulira kikaaki ku lw'okuba plantinzeyo muki bino baabitandika dda era babaplantinga dda nakubuulirako ne nkugamba nti layini y'emimbali ey'abamanyi neetuka okuyimirirako basheyi abayimiriddeko nga balina zipisito zokka naye nga bakuuma oli ali mu maaso akola ebyambyone gwolowooza omuntu nga sheemu bajja okutuuka okukolera obusiraamu mu Uganda n'atuuka tayimu ng'atunda ebintu by'obusiraamu naye nga n'amulemeza ku ntebe enkulu ey'obusiraamu mu ggwanga gavumenti olowooza baani abamubeere mabega wano tapromotinga abasheyi balala anti nkubuuza kitegeeza abapromotinga era bano abantu basheyi bano bowuli ababuulira enjiri eyo abafulumya nga bavuma bo balina agenda gye baliko era babuvuma lwa kigendererwa baagala kunafuya Buganda ne Kabaka bamulumba personally lwa kigendererwa kubanga omuntu atalina kuddamu atanayogera ku linnya lyo omulumba otya atalina kyakoze ekintu kyonna kubanga Obuganda kimanyiddwa nti bwakwata ettaka ne buwa amadiini gonna ne institution zinga zimakerere obukristaayo obukatuliki obusiraamu amataka gonna ago gaweebwayo buweebwa ontegera kyenkugamba kati bano bashe be bantu era ngenda kubuli omusiraamu yenna ali eyo abantu abasinga okukyawa obusiraamu ye muntu atambuza enjiri y'obusiraamu ng'obuli atavuma ennono oba obwakabaka
obwa Buganda n'obutaba Buganda bokka oba bwankola obwabwa abantu abo kye basinga okukowa bwe busiraamu era tebabwagala naye lwakuba nti beerimbika mu kiti ekyo nga balina be bakolera yensonga lwaki owulya Sheeruli mu kusaba emmotoka teyagisaba basiraamu yagisaba mwami Museveni ng'amanyi byamukoledde ye yenjiri gye bababuulira n'oyo anaatera osaba kubanga abantu bano baba facilitation babawaayo ku ssente n'emmotoka olumu zibatambuliramu gavumenti yebeezibawadde n'agenda za gavumenti bazituukiriza era bano basiraamu mu ndabika ne mu mannya naye ebikolwa si bya busiraamu kubanga mu busiraamu kabaka wa Saudi tayogerwako kigambo kyonna tayisibwa mu kamwa obusiraamu gye buva lwaki batuuka bano batako tunyomola ekisusse kati waliwo n'omulala kankulaga nti agenda yeemu ng'ogyeko baseeka waliwo no Mayanja mwami David obwedda agezaako mukoonako Mayanja minisita wa byattaka envuma enzivoola gyavoolamu kabaka nalabye omusajja omuvumu omwe yasituse mu lukiiko ng'ali mu kuvoola n'agamba naye muli bantu basiru kikaaki omuntu avoola kabaka wewe muto ne musanga mutudde mu lukiiko n'abalala bonna ne bamugoberera kabaka ettaka yalijjabwa baba alyagala alibule ettaka lyonna lya gavumenti eriyo lya disitulikiti kyokka ate si gwe mulundi gwensoso muwulira mpulidde obutambi bwe bungi ng'enjogera zaleeta avoola okitegeera nga voola ayogera voola nnyo kuba bo balina bwe baatuuka ne balowooza batuuse mu ggulu waliwo agenda ekuba Buganda ogikkakkanya waliwo agenda ekuba Buganda ogikkakkanya kati kye bafuba okukola bakireeta mu ngeri eringa eyamba abantu bagole ebigendererwa byabwe minisita agenze ku bantu abakalanira ettaka eyabba ettaka ali nabo gwagamba nti alisuule kyokka yabba ettaka yawa obujulizi nti ab'Emmengo be balimpa ttaka lya kabaka olumu n'Emmengo gye bali abaali muweera ddala kati ye minisita akulaga nti ebya kabaka gwakuba ku tayimu eyo abantu bano basiga ekifaananyi nti mubi abali wano bawonya ettaka kati eyo agenda eri mu gavumenti ekkakkanya Buganda ku ttaka ekkakkanya Buganda kuba bamanya amaanyi ga Buganda gali ku ttaka minisita kwatandikidde ng'ate akuba kabaka yennyini amaanyi ga Buganda ekyobugagga kyayo n'amaanyi gaayo gali ku ttaka kati nga sebaseeka bano naye mbagattamu minisita abatuma ali ogu era saagala obeera awo gambe nti banne Seeko ono yayiga obusiraamu n'asukka bususi Seeko oyo yasinga obutayagala busiraamu aleeta ebyo nalabye ekyasinza okusanyusa nti basheki abamu bavuddeyo ne bakivumirya immediately ngenda ku wadde approach gye yakozesezza tiyabadde naye yayise mu nkola ndala Magala ngenda mwebazaamu nganza ak'ensusu yayiyewo nnyo omubiri ye abagamba awali kabaka ne wooba ofa at least yeeyambula wadde approach kale gye yakozesezza naye ogiwagidde buwagizi yawulidde bubi naye nina bamasheka amu benabe nga bakikubamu ebituli nga bawana ensonga nga balaga n'obuyisiraamu gye buvudde ye jjajja w'obuyisiraamu ate muganda waani yayogedde kati yayogedde tanaba kwogera bw'ovaayo notandika okuvoola kabaka nga jjajja w'obuyisiraamu oli muganda we ng'ate tabalinaako obuzibu mwenna abayita ng'abaana kitegeeza ngenda genda n'ebigambo bya Nambeemu waliwo ekigendero ekirala waliwo atuma abantu bano okitegeera jjajja w'obuyisiraamu ate muganda w'oli okitegeera muba muyisizzaamu ne jjajja w'obuyisiraamu amaaso famiri y'emu nze sikerangako ku makya n'empulira Obuganda nga bukuba abaki abasiraamu nze simanyi gundi eddiini kulyowa myoyo abantu bazze mu balyowa emyoyo mu bye badde bayitamu olunaku lwonna oba wiiki yonna oba omwezi gwonna baddeyo nga batebenkedde najja mu maaso go egundi enjiri gy'obuulira
ate ng'erina gwesimbyeko gwevuma ate ng'oyo yamutwala oba yatwala ekikamwava ekirino tukitunulire n'okuva eno ne mu balokole mulimu bapasita abamu ng'ava ku kyateekeddwa okubuulira n'atandika ovuma muntu kati ne bano bakikyusizaamu ne bagamba nedda ne mukwatira ddala ku muntu gwe tubadde tusuubira atakulinaako ttagali n'otandika ovuma okitegeera minisita ozze kutawuluza abantu ku byattaka obiyingizaamu kabaka olwo oli mu kwonoona oba otereeza oyongera kutabangula balina agenda gye baliko kuba bakimanyi kati ninyo bwe kati kenjagala okwogera kansiibwa bwe kati naye oba nkwogera bakimala nti wano balina kusooka kutabangula abantu baliwo okubeerawo ne control kuba control yabalema kati olina kusooka kukyaya bano bantu bano be balinamu essubi be beetoolodde wano ogambe nti olaba ne oli wagamba uno oli ettaka yalijja walirye lwaki abisimanyi abaleetya bino ebizibu weekyawo ogambe banguba ku ttaka lw'oyo ye yali woono okitegeera okiyisizza eno mu ddiini okuba kabaka oyise ne mu ttaka okuba kabaka buli ango omukuba gwolooza ekigerererwa ki wangi obudde butwala sakozi ekisooka kya byonna nze ndabye ebbanga ddene abasiraamu ku social media okwo nga bavuma abantu naddala obwakabaka naye ekyenjala okugamba abantu njagala omusiraamu yenna akola vidiyo ng'ovoola obwakabaka gikole nga ggwe okitegedde bulungi oba yogera nga ggwe so togamba mbufe abasiraamu tetukkiriza mu bwakabaka njagala oyogere nga ggwe sekinnoomu nti nze okusinziira Kurani gye nzikirizaamu yaŋŋamba kabaka emukwatako agamba magulu simanyi nnyondo nga menya bumenya ng'okyogera nga ggwe wabula nalabyeko ne Seeka woono gw'otukolako interview ono yesiba yekasimu namulidde nga yakulumba muzeeyi Magala nja kusooka okulasa yakasimu kyamukisa mungi ate ino programu agiraba tokuba ejjinja mu njuki nkusaba busabi tokuba ejjinja mu njuki kati nze waliwo n'abasiraamu ng'abalala kati nga nze yeseeka kiti oyo omu ku balala nsinga okulaba era nga muwuliriza nnyo 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 naye gye nali nkoma okulaba nga muwuliriza gye nakoma n'okumukyawa simwagala ddala obulamu bwange bwonna omukulu olunaku lumu yali abuulye ebakutuba n'agamba bannanga abantu Allah abawadde emirembe abantu basinziza ebumbe wansi ya Mukama enkya si Sande ogenda kubalaba bakkirire ku biwumbe basinze naye ffe sakozi ekyewuunyisa nti ffe abakatuliki tulasobola kulumba musiraamu era tulya Seeka Kasimu oyo Seeka kiti oyo ne ŋŋamba kati avudde ku mulamwa ogubadde gwamuleeta alabika naye kati ekkubo lyabase omanyi wano omuntu afuna following afuna wabojjerera bwe kasita ofuna following yo ng'ofuna wobojjerera kasita atandika okulinnya linnyenye eza lubalubeezi eza buli kanaku amaga oli mwogezi mulungi tusobola okufuna ku audience yo kakati sakozi ebimu ku bisimbwa mwami Museveni wano kyenjagala omanye okuva na leero n'abatuwuliriza ye Buganda ebimu ku bisimbwa mwami Museveni wano ye Buganda kyova olaba nti n'emmwanyi kati yatandikayo emmwanyi terimba bagenza okulanga emmwanyi Abaganda egenda kubagaggawaza nibagiteekako etteeka kubanga wano mu Buganda tajjawo kabonero wano mu Buganda yamugaana naye njakakasa abasiraamu waliwo omu yagamba kyaki ne webeebulwako omusumaali gumu wallahi gusuule mu nnyanja togubawa naye nze sakozi nnyina abasiraamu njogera nga sirawe nga ntya Katonda eyantonda nzimbye omuzikiti gwekaba wasimanyi nawe guli naye ndoza nguzimbidde emyaka ng'egi oyo yagamba n'okugamba kulisimansi najja ewasaba akambe ng'agenda sala nkoko n'agamba tokamuwa wakiri kasule mu ttooyi nze abasiraamu bansanga nnyo musiraamu tuzimba muzikiti era waliwo gwomu gwe nawase nambuuza amannya gange nange ate oli musiraamu
nemugamba ekyo tuliko ffena tuli ennyumba ya Mukama. Nangamba siraamuke ekintu kyokola abasiraamu nayogera ebigambo bingi nga biga nti kwagaliza eddiini. Naye omusakoozi omuntu atuukira egamba nti neeguba musumaali togumuwa. Aba avudde ku ddiini ng'alina ebiruubiru ebiyenga ye omuntu. Oli n'agamba olwo yabuuza mbu taata wange singa aba afudde nzikiriza omugulira olubugo nga si musiraamu tomuziika. Baganda ng'olaba nti omuntu ng'olaba abantu boogeza busungu. Waliwo omusajja omu gwenjagala abasiraamu bano n'abantu abalala bonna abavoola obwakabaka. Erinnya linnerabire nnambe mwayinza okumuteganya Mwami Duncan w'Emityana oyo. Omusajja oyo yali alina penny esembayo mu kutuwa Federo. W'Emityana mujja kumunoonyezaako mumanyi. Ow'Emityana yali alina ekiragiro ekisembayo Buganda okufuna Federo. Tujja kumunoonyezaako Duncan ayinza okuba nga omumanyi naye baaboola omusajja sakoozi. Baaboola omusajja okulaga nti ebintu bya Buganda sakoozi nti oba olwana emulimu entalo zosala kulwana entalo z'eddiini ez'amawanga kubanga ojjukira olupapula lwa Bukedde walaba ekyaliwo kakati njagala baganda bange abo ne mukulu minisita sooka weetegereze ekyali ku Bukedde omale noyo w'Emityana lwakuba yali neerabidde famintani bannange ne famire ye baagiboola. Kati sakoozi nze njagala omuntu nga Seeka Kiti wabazza awantu nga wano annyonnyole ffe abatali basiraamu atubuulire ebirungi ebiri mu busiraamu ezaffe tugende oba tugaane. Ekyokubiri sakoozi toyina nsonga lwaki olumba kabaka nga kabaka omwaka omulamba osomulaba omulundi gumu nga zze ku mipiira gy'amasaza oba nga zze mu lubiri nga tagenda kuddamu kubanga wobanga tolina bigendererwa bana muntu akufandinga mu ssente omuntu atayogera nko naawe oba olumba waki okumuvuma. Omanyi Faruku nze njagala nnyo eddiini y'obusiraamu ddesi musiraamu ennyumira nnyo era nze ebiseera ebisinga newe nsanze bakuyinza okunsanga mpuliriza giyita kutuba naye nga simanyi bigambo birimu naye nga nze nnyumirwa nnyo kitegeera era bino ebigambo byetugenda okukozesa wano nja kwetondera abasiraamu abamu manyi abamu banyiiga mangu naye Faruku waliwo omusajja omu era musiraamu ajja buli ngamba entala boosi yaggulawo ekyo ekintu ky'okuvuma kabaka naye ogamba oti nti kabaka sya ng'onaakwata ne tippi nga nze onfuna kati byabadde yakamaliriza n'oyo omulala najja netula bwenangamba Faruku n'ekintu kyenjagala abantu bejjemu nti waliwo atuma omuntu guba mutwe gwa muntu. Nze Faruku asanalabanga abaana basimba amakanda ne bavuma Katikkiro nga bavuma Katikkiro ng'avuma Deviko mu gwensiiba naye wano ne mmanya nti kati bava Katikkiro bagenda kuyingira omutanda ompulira nti Faruku abantu tebakyalina abatuma naye abantu likes zibafuukidde likes ne comment. Nze Faruku sobola kira kumakya nenvuma Katikkiro nga nkoze eki sisobola emmenga awo sobola vumayo muntu n'ogwo niwaba wa Kasolya niwaba wa Mutuba simanyi butya bwe yagenda mu kifo ekyo. So ekyomukusoma nti bwe bamala okuvuma Katikkiro era Kabaka ajja n'atugamba nti nze yalonda ani Katikkiro kitegeeza message ega nti era bamukwanja mukola ki nze bonnakenda banga bavuma Katikkiro enkya n'eggulo ku makya n'akawungeezi neŋŋamba wano we tutuuse tuddako ki kyetuddako ndowooza mukirabye muntu kutuula wakitiibwa kata kinnuma mu bulamu bwange nti Muganda naye nga Muganda kyakola aye waliwo n'omulimu nga takisobola nfuna kyengamba kati mukyo nina ekintu kyeŋŋamba Faruku nti mbulamu bw'olabanga bavuma omuntu ndeka ngagamba nti abantu abatuufu kuba tomanye nkya bayinza okujja ewuwo ne balumba ggwe. Nze njagala nnyo ensobi tugiyita ensobi tugambe nti Faruku omuntu oyo avuma nina abantu abakulu gwe togamba nti muleke abavume omuntu nina abantu enkya bajja basanga ku mama nga gubakola ki gwe baliko gubavuma ate kikuyise bubi. Kati so nze kyeŋŋamba nti abantu nga bano abakeera ku makya ne bavuma abantu tubayiize eddagala oba tubaboole
ompulira kati abasiraamu ababiri abavume kabaka badde beetaaga nabyeko babiri badde beetaaga nga n'omuzikiti mwe bakyama tebakyakkirizibwa kukyamayo nga tasobola kukyama mu muzikiti eno faluuku eno Buganda nkakasanga eddiini yatusangamu mu Buganda si bwe kiri bwe yatusangamu tuyina kutambula ebintu ebibeera mu ddiini kyemmanyi byakulyowa myoyo nakwanaganya abantu wabula si kwawulagana mu bantu naye nvaawo ne ŋŋendako ku minisita waliwo abantu abamu nga tebakyalina nakuweebwa budde kati nga minisita w'eby'ettaka omusajja omuganda omusajja omukulu atuludde akaddiye n'okaddiwa nga gwe obuuza nti kabaka ettaka yalijjawa nga naye tukuwa amatu nga tukuwuliriza nga tukuba engalo mukulu yani mayanja oba ettaka lyaffe balibba tuleke balibbe oba tukuza zipoliti zaffe ne bazibba zireke bazibbe todda mutaasa mu ttaka lyonna bw'oba mu ekitiibwa kyo mujjidde ozze kuva olabeene kitegeeza kati gwe yennyini ng'omuntu gwaliko ekikyamu kitegeeza so omukulu Faluuku nze nva kwaggulu aŋŋamba nti byonna mubikole naye temutambala muntu atabatambadde era nsaba byonna mubikole ne muleke obwakabaka mirembe gyabwo nabo balina space ezikola ki ezibamala. Pastor Bugingo yakoze ate Pastor Bugingo okwano nnyo gwono Pastor Bugingo amwagala Pastor Bugingo talina ttabu naye ennaku zino enjiri gyabuulira bw'amala makula ne makula ng'amuddiza si bukadde oba obutaano nedda ssebo tebakulimbanga naye nalaba ekyabaana naye ekyabaana nakyo yakikayanidde naye abaana ani yabamugobya ye yabaddukako abaana ba Bugingo tebabagobangako kuva wa Bugingo ye yadduka mu nnyumba eya bbulu n'agenda mu njeru era nadduka ebiseera ebyo nadduka n'omuwala oli gwe yali afunye oli omuwala yali akola kasino n'awasa oyo n'asuula omukyala we kati akayanira eri abaana babamutwalako okubajjawa yennyini yasuulawo amaka n'abalekawo addeyo gye yabalekale bw'atabasanga eyo muliko n'abalina university kakati byamaze mama yabagaana ogenda olaba taata tewali abagaana ye yennyini ye yadduka ku baana be okiwulira kakati odduse ku baana bo gwe abaana abaali abakulu n'obafubuutukako ye yali ayagala bakole batya ekyokubiri Bugingo ali disappointed kati n'omukyala gwe yafuna gwe yali ayita amatu obuta bayomba bewereza emikono waliwo n'akatambi akalabika ennaku ezo yagala mukwata ku mukono nga batusokkana ne landi ono n'amasulo n'agusikamu ekiwulira mabegakaawo bino byenkola bya mabegakaawo okiwulira n'agusikamu n'amasulo okuma kitegeeza waliwo olutalo lugenda emabega wa Bugingo munda eyo kuba yatuuka n'agamba nti omukazi n'omwirabe ddala ng'olina ekisiraani ne sente ze wali ofuna nga tokyazifuna okiwulira yenjiri gyabuulira anti gura kuba Bugingo wa TikTok pastor wa TikTok gwe tuyinawo buli kayogera kagenda ku TikTok bw'owulira nga Bugingo atandise okuwulira enjiri eyo automatically aba alina gwalumba n'otuuka n'ewaka ng'olaba kye wali ofuna tokyakifuna sente zibuze ng'olabira dde ekisiraani kiri waka nga kirabika ye Bugingo aba alina gwalumba awo ng'omusumba asobola okwogerera eddoboozi ng'omuyimbi wanakuba oluyimba naye nga gwe Bugingo abanga n'olutalo ewaka totawanga kubuuza gye luli oba teluliyo linda mu kyaki linda njiriyo yokka gwe totawanga kubuuza tobuuzanga bateredde oba bakyamye gwe linda mu kyaki bweppa enjiri olugitandika bweppa ng'omanyirawo so kati abaana tebagala ku Bugingo abaana gye yabaleka nzimage magezi ge muwamanyiyo bamaze okulaba nti ebikyamu abikoze bingi ate byenenyeza abaana be nalabyeko omwana omukulu omuwala bambi kyembagaddeko nti buli disappointment ze baafuna mu bulamu interviews ze bajja tebasuula linnya lya kitaawe nambadde bamukolako ka profile akola gundi telecom engineering bambi kuba yagamba yakola sciences naye nga atya omusaayi nga either alina okubeera dokita oba najja mu bwa engineer bali alina profile gye bamukolako nga she looks happy naawe eyadduka kuba nawe bw'olaba ebintu ng'ebyo tuka newe kuba mutima nogamba nakola buti no in the profile saakirabyeko
saakirabyeko but again gundi nindako kati njagala taata ekigambo kyayogera nedda njagala akyenenye ng'omuntu mbuuza lwaki abaana abo bwe babadde nga batuuka ku makula agamu badde nga bamuyita njuka ne ku graduation yajjira n'awa ne speech kati empita gye baamuyitamu nga tebagenze mu kamera ye waatuuse okwagala okudda mu bulamu bwawe natandika okubyogera mu gundi nze ndaba ng'akola ekintu ekitali kituufu abaana bano yes yabagobera mu kamera naye bo ne bakola ki ne bagusala nga bwe bagusala ne basigala nga bakola bye bateekeddwa okukola naye badde balina be batuukako nga bamuyita najja n'abeerawo wabula era gye na kamera naye nga ayogera wali ku kagundi addeyo abaana abo we yabaleka weebali baba nabakyakiriza nti ekitabo kuba n'erinnya balina lya kitabo addeyo abasange abaana tebalina buzibu tebamwegaananga tebakolanga ki naye okuleeta ensonga z'abaana every time buli omusigadde saagala bwogerako simanyi oba naye kino kyeyayogere naddala eky'abaana nti abaana baabaminsinga oyinza nokusanga nabo nga bamuminsinga mwebali ate nkugambye omwana akola yagambye akolawa gundi anti kati ye ebintu ebisinga ye ng'omuntu ayagala nnyo public sympathy kati ayagala gambe bambi amisinga abaana be biki ekyo kireke tokikumamu nnyo ate tebasomye ne bafuna n'emirimu egy'ebbeeyi ekyo simikisa nga tayigireeko ne Katonda naye alaba omuntu amma omuntu w'emikisa okoze eki ate kati gye balina saawa zino naye ng'emikisa akyagirina ani agitolako obutozi ate kayo tebagenda funa naye nze kyemusaba ekintu kimu nga bwe wakeera ku makya nga bwe wakeera ku makya silent notandika okuyomba ne mukyala mukulu netutandika nebitandika ova ddayo ew'abaana bano tebamulinaako buzibu bambi I saw that girl, she's happy bamujoka profe nga ndaberera omwana musanyufu naye ndowooza ono n'atuuka mutima n'agamba banaye essanyu ly'abaana bano ate naye nsuubira naye tasobola mu blockinga nkiwa asobola okwogera naye anti kyengamba nti lwaki abireeta mu kyaki yenjiri yokka eri mu bayibuli gye yasoma kati bayibuli gye yasoma agyesowanda ye gundi mpozi eno tali bali namugamba ati ajje akakkana ne banno naye nenzijuka naye atalina gwe yabbulamu n'amuyingiza famire omwana w'omukyala jukira bagenda omwana w'omukyala bagenda mu kooti era ne bamuwa n'erinnya eno makula era kati ali gundi officially mu kooti mwana wa gundi ate njiri yakava jogera n'agamba omwana ataliwo tabeera wuwone wekyokoze otya kati yakola nsobi nti wali yamukwata tewali yamuteeka ku pisto genda mu kooti kumusayininga bamumu officially enjiri yonna agibuulira kuba ne pasi agamba nti omwana amulinze afumbirwe tulabe taata we anamugaba Pastor Bugingo kati omanyi okuva omugenzi yigalo yafa maye omugenzi buyigo oyo yalinga akola nnyo ebintu bino kati nga Pastor Bugingo atamwegomba era gwe gyegendeza okuva omugenzi yigalo yafa omugenzi yiga byakola nga Pastor Bugingo byakola anti Pastor Bugingo aba n'enjiri mu church aba ne ya church ne ya social media yaye mwenye abayino gamba kano mukateme mukantera yeyo abanyo kubekaza banambe mbakwate ya church atine bagirete eno ya church ebandala kane yende ye mwenye nyini abanyo kubawereze bigabo nagamba kati abasirusiru bagenda kati bakano bakasoso ku TikTok katambule akola enjiri bbiri naye nga azikola mu kifo kyekimu mu ssaawa y'emu kati zonna ziba za church enjiri ya church wameba ya church azawula era n'agamba kano mukantere ku TikTok akati Pastor Bugingo andiza akola statement nyingi ze mwagalako olunaku lumu akola statement n'agamba tewali musumba asobola kukkiriza ndiga ewase muwala we kubanga endiga zibeera njavu ate omutwala mwana ali gotwala nga mwavu kakati nenkawuliriza nnyo yagamba tosobola kubanga osiiba ku kyaki olwo yali alina kyaki emu yo gyakuba eya munne tosobola kubanga osiiba ku kyaki okola ddi kyokka alina lanci yawa buli kanaku kakati Pastor Bugingo wabulwa abeera awo
ng'awulira takyatambula bulungi nga TikTok tekyamutambuza n'ayisaamu olweyo kuba kati kino eky'abaana tusooke twebuuzemu ekibuzo kiri kimu yagobako abaana olwekiddeko Pastor Bugingo agobye abaana bwawulyako nti abaana beeganye kitaabwe tabazaalukukanga obula yakeera bukezi ku makya n'ava abaana gye baali n'agamba abaana mbaleseeyo babere ne mama era ne yagambira omwana oba bamutikira n'atamuyita oba gwali mukolo ki n'atamuyita kati pastor ogwaddako ali n'amuyita kati pastor wano aba ali mu kwekuba yekka na yekka naye nze nja kusaba kiri kimu pastor nti wali wakweka abaana bano mu mawulire naye gyonaakoma okubasokoola ennyo singa tunaafunayo ng'aba ne batandika ne tubatega kamera ne boogera pastor abaana bagenda kusensula abaana bo ojja kutuka ekiso odduka kamera naye nze nandirowoozezza oba yakola abaana bo omanyi gye bali abaana babo gubakubira essimu obanoonye ogende obalabe eno kyaki byogamba fe tuyina tugenda kusunga busunzi Faruku teri muntu atumazeeko mirembe ku social media nga Pastor Bugingo omanyi bwalaba tatrending nga leeta akatrending okimanyi yaleeta akantu kasongo yeye katambula ku TikTok kati buli kaseera bw'aba alina kyaleeta ayanakala otali ya mama na nyabo kwegamba yabeera unawulira nga TikTok ky'abaana Pastor wava awali abaana n'ofuna ekimuli kya loozi ekiwunya akawoowo n'ogenda nakyo ate nze kyemmanyi nti abaana ba Pastor bakulu buli omu alina essimu si bwe kiri buli omu aba alina essimu kitegeeza nti Pastor alina ennamba z'abaana si bwe kiba kati kuŋŋamba otya nti Pastor abaana bakubuze ng'abaana bakulu abaana bakuze balina ennamba z'essimu otugamba otulaja nti abaana babuze lwekyo bakubira ssimu ani mukyala walabika okuzala yakuvaako ajja kuzala bamutegekera ddi kubanga abaana tebabanoonyanga kibiriiti mu nju abaana bakuze mukwate essimu mukubire mugambe leero twesange ko ntunyumyemu ku mboozi bwoti kyagala kuddayo kitende naye okudda ku TV n'otandika abaana babanyima kiraga gwe kennyini otula wansi ne weesomako omutwe gwo noga mutwe gwe gugamba ki kitegesawo nze mbadde ngamba pastor waffe wa TikTok atunyumira okuzaama ku TikTok era nze munewe nsanga kiribwa ku TikTok mbuwuliriza bunyumira nnyo TikTok y'omu ku basobola okuliikiriza TikTok so Faruku pastor kubira abaana essimu basinkana enyumyamu nabo obeerewo omukyalo kimukyaloze ekiwunya akawoowo abaana bijanjalo babaleetera mu kutiya lwaki taleeta kubira abaana nabaganja abalaba talina namba zaabwe ye waka waliyo amaggwa oli mukyala we Faruku tuve ku bintu ebyo so Faruku nze nja kubeebaza mwenna batulabe eyo lwaleero bwetyo tukubye olukumi mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkako wano tulabagane